Kiye. Olina simu ndala. Abooluganda Mukama yeebazibwe ate tumwebaza n'olw'omukisa gwatuwadde nate olw'omukaaga luno okubeera awamu nammwe mu lunch hour special eno Mukama gyatuwadde ffenna okugabanira awamu olunaku olwaleero. Mukama yeebazibwa abooluganda ate netumwebaza n'olw'ekirabo eky'obulamu kyatuwadde. Bangi bannaffe abayise era nga enkya olunaku olwaleero taata omwami Isaac munne Lubowa mu taata wa mwami Kavuma Jonathan oyo yali muyimbi ku lutikaawo ate ayimbisa n'aba Melissa Munakwaya kale taata awummudde neetaba era Katonda ayimirire nammwe n'abalala bangi abayise mu mbeera era abayita mu mbeera bwe zityo ezisoomooza netukkiriza nti Katonda ali naffe era ajja kutuwanirira mwenna ajja kubawanirira abooluganda okulaba nti nno atuwanguza byonna ebijja mu bulamu bwaffe. Kale katusabe Innocent atusabire tujje tutandike. Katusabe. Ayi Katonda waffe omulungi okwebaza gwe yabukeeseza okuva ku makya okusa kaakati ng'atukumye okuva omwaka ogwatandika era nga tukyagutambuliramu mu mbeera zonna. Katonda tukwebaza lwe byonna olw'obugabirizi bwo mu maka gaffe mu byonna bye tukola. Katonda waffe omulungi tusaba otusonyiwe ebitagenze bulungi mu ebyo byonna bye tukoze bye tulowoozezaako ne byonna bye tubadde nga kumpi tugenda bikola Yesu ne tutabikola. Tuwa ekiseera kye tugenda omumala wano mu maaso go nga tusinza erinnya lyo era nga tuwulira ekigambo kyo. Beera naffe mu kino ekigambo kye tugenda ogaano kyemisana ekyaleero tusobole okitegeera tusobole ng'okitambulirangamu n'ebyo nebiyigiriza ne batuyigiriza bulijjo byonna tusobole obitambuliramu mu biseera byonna ebyobulamu bwaffe. Beera naffe bulijjo ni Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Nsaba tusome mu Abaluumi essula ey'okutaano olunyiriri olw'omukaaga okutuuka ku lw'omunaana. Abaluumi 5:6 okutuuka ku 8. Abaluumi essula yakutaano. Yes. Olunyiriri olw'omukaaga tukome ku lw'omunaana. Olunyiriri lwa mukaaga atugamba bw'ati: kubanga bwe twali nga tukyali banafu mu ntuuko ze Kristo yafiirira abatatya Katonda. Kubanga kizibu omuntu okufiirira omutuukirivu, kubanga omulungi mpozzi omuntu aguma n'okumufiirira. Naye Katonda atenderezesa okwagala kwe ye gye tuli, kubanga bwe twali nga tukyali n'ebibi Kristo n'atufiirira.
tweyanziza ne tweyanzeege kubanga bwe twali nga tukyali banafu olw'ebyo byonna byonna bye tukola abooluganda twonoona si lwakubanga tuli b'amaanyi nnyo naye ekituleetera okwonoona bunafu bwaffe bunafu bwa mubiri kubanga omubiri gubaako ne bye gwagala gubaako ne bye gwetaaga naye olw'okubanga amaanyi agabirwanyisa ebyo togalina obooluganda otambula n'obunafu kale oluusi ne bw'oba nga tosonyiye teweeraliikirira nnyo okubanga oli munafu mu kusonyiwa naye olw'okubanga omanyi nti nno olina obunafu mu ggwe yensonga lwaki ate onoonya Kristo yensonga lwaki weekwata Katonda yasobola okukuyamba obunafu bwo buleme okukusinza amaanyi so abooluganda bw'obanga olina obunafu do not feel offended tokiwuliriramu bwoba buzibu tokambe toweenenya nnyo naye bw'otegeera nti nno oli munafu olina ky'otasobola kukola kale kkiriza Katonda yakuyambe mu kyo kubanga gw'oba otegedde nti oli muki oli munafu ebigambo ebiri mu Luka essula ey'okutaano olunyiriri olwa 32 Luka 5:32 Luka 5:32 Luka essula ya 5 olunyiriri olwa 32 agamba nze sajja kuyita batuukirivu wabula abantu abalina ebibi okwenenya. Mu Luzungu mu NIV akozesa ebigambo ebyo that I have come to call not those who think they are righteous but those who know they are sinners. Nti ekiraleeta Kristo sikuyita abo abamanyi nti bo batuukirivu, that is abalina the self-righteousness in them, obutuukirivu obwemanye, naye abo abamanyi nti boonoonyi. Kati bw'obanga omanyi nti nno oli mwonoonyi owooluganda kitegeeza nti omanyi obunafu bwo. You know your weaknesses, you know your weak spots. Era bw'obanga obimanyi ebyo gwe weetaaga Katonda era gwajja okumweyanjulira nti owange nno nzuuno nzize. Yensonga lwaki kugambye owooluganda bw'omanya nti nno olina obunafu bwo teweeraliikirira, do not feel offended nga bakugambye obunafu bwo. Wabula dduka buddusa ogende eri Katonda akutaase, dduka buddusa ogende eri Kristo akuwonye, kubanga ekyamuleeta ye kutujja mu bunafu bwaffe. Yensonga lwaki yatufiirira ku musaalaba eggologoosa, ye nno alabe nga tukola ki, nga tuwonyezebwa. Kati mu lunyiriri olwo olw'omunaana nti naye Katonda atenderezesa okwagala kwe ye gye tuli, kubanga bwe twali nga tukyalina ebibi Kristo n'atufiirira. Etegeeza nno n'okutufiirira Kristo yatufiiririra tuli mu bibi. Nti okubeerawo kwe, he died when we are still sinners. Kaletegeeza nno bw'otegeera nti nno newankubadde eyafa olw'ebibi byaffe yafa gy'ali era waali, naye akikola ekyo nga oli mwonoonyi. So gwe kennyini gwalina okukkiriza by'oteekeddwa okutereeza mu bulamu bwo, era bw'otereeza mu bulamu bwo he is that merciful, akwaniriza. Kati nno olunyiriri olwo olw'omunaana we utambulira n'ebigambo ebyo ebya Yokaana 3:16 obanga obyekkaanyizza ng'agamba Yokaana 3:16 Yokaana 3:16 atugamba nti kubanga Katonda bwe yayagala ensi bw'ati n'awaayo omwana we eyazaalibwa omu yekka, buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Nti abooluganda gwategedde obunafu bwo, gwategedde nti tosobola kuyimirira n'owangula byonna byonna, gwe weetaaga Kristo. Yensonga lwaki Katonda mu bunafu bwe yamanya bwe tulina, mu mputu gye yamanya gye tulina, naye ate mu kwagala kwe mwe yaweerayo his only begotten son, omwana we omu yekka yekka gwe yali alina, yasobola okufa olw'ebibi byange n'ebibyo. Kale gwe bw'okkiriza nti nno oli mwonoonyi n'omunoonya, munnange ekisa kye nga kijja gy'oli.
era ekisaala kye bwe kijja gy'oli ng'olwo alyoka akumansirako amazzi amalungi ng'akunaaza mu mpitambi yonna yonna gy'olina ng'olwo akufuula omuntu asaanidde okubeera mu maaso ge. Kati n'olunyiriri olwo olw'omunaana munnaffe kwe yazimbira ebigambo eby'oluyimba olw'2:8 oluyimba olw'2:8 olunyiriri olwo kwe kwazimbirwa ebigambo eby'oluyimba olwo, era oluyimba lwe tugenda okutambuliramu olunaku olwaleero. Ai Katonda waffe gwe watonda ffe naye twakuvaako dda ne twonoona. Ai Katonda waffe twakujemera naye tukusinza tuli baana bo. Ai Katonda waffe watusaasira twebaze gwe leero lw'okutwagala. Ai Mukama waffe watununula twagala okukusenga tukuweereze. Ai Mukama waffe twakujajemu naye tutusenze tuba baddu bo. Ai Katonda omwoyo omutukuvu ffenna otukume leero mu bibi. Nti ai Katonda waffe gwe watonda ffe. Jjukira nti n'abooluganda ku lubereberye Katonda yatonda eggulu n'ensi, kyokka ate n'atonda na byonna byonna ebiri mu ggulu, kyokka ate n'ebiri ku nsi. Y'ensonga lwaki ne Zabbuli eya 24 etandika n'ebigambo ebyo nti ensi ya Mukama n'okujjula kwayo n'ebirimu byonna. Etegeeza nno naffe abantu naawe omuntu n'ebisolo oli mu nsi muno lwa kisa lwa kwagala kwa Katonda. Ye yayagala okole ki? Obeerewo. Kati omuntu yenna atunuulidde ekisa kya Katonda, atunuulidde n'amanya nti nno Katonda ye yamutonda, alowooza ku bigambo ebyo biki byateekeddwa okukola mu maaso ga Katonda. Oluyimba 191 Lulimba 191 nga lwogera ku bitonde byonna ebiteekeddwa okuyimba n'essanyu, kubanga biba bitegedde nti okubeerawo kwabyo lwa Katonda oli eyabitonda byo. Oluyimba olwo olw'191 nga twogera mwena musanyuke Yesu ye kabaka ebitonde byonna biyimbete essanyu muyimuse emitima musanyuke mujaguze. Yesu mulokozi yafuga n'ekisa eyatufirira yatudde mu ntebe muyimuse emitima musanyuke mujaguze.
bakabakabwe butalikwawo alina obuyinza munsi ne muggulu muyimuse emitima musanyuke mujaguze ali ku mukono gwa ddyo gwa Katonda balabe be bonna bali kungubaga muyimuse emitima musanyuke mujaguze nti ayi Katonda waffe gwe watonda ffe kale bwe tuba nga tutegedde nti abooluganda ye yatutonda bwe tuba tumusinza bwe tuba twogera naye bwe tuba twogera ku ye twogera nga tumanye nti nno tuli mu teritole ye tuli mu matwale ge bw'obeera mu matwale g'omuntu omanya nti nno akulinako obuyinza era asobola okusalawo oba osigalawo oba tosigalawo ate ye yaba n'ebisaanizo oba ye yamanya bisaanizo ki bye weetaaga okusigala mu matwale ge kale abooluganda Katonda ng'atutonze n'atuteekawo aye n'atuwa n'omukisa okuba nga tukyaliwo kaakano tumanye nti nno tuteekeddwa okumwebuuzaako oyo nannyini buyinza nannyini byonna oyo yatutonda aye nga naffe tumanyi nti nno bw'abanga ye mubumbi omubumbi munnange amanyi n'okuyiira ekintu kye yabumbye amazzi bw'amala okukiyiira amazzi nekiddayo mu foomu eri gye kyatandikirako nga tannaba kukigattagatta ebbumba eryo nga tannaba kuligattagatta kale bw'obanga otegedde nti nno naawe oli mu maanyi ga Katonda oli mu mikono gye kubanga yeye yakubumba yeye yakuteekawo owooluganda okkakkana n'omanya nti nno weetaaga okumanya ye by'ayagala era bw'obimanya n'obitambuliramu kubanga omubumbi asobola okukubumbulula n'ovaawo olwo nno mu kifo eky'okukomyawo ggwe n'ateekawo ye gw'ayagala amukolera nga bw'aba nga atunudde alaba nti nno gwe tolina mugaso tomukolera naye bw'aba nga akutunuulire n'amanya nti kale tetuganya yinza okuba nga tankolera naye asobola okwekyusa munnange imodozi olwo n'alyoka alaba ng'ate osigala mu shape oba mu ngeri egenda okuba nga ekufuula ow'omugaso to him kyokka ate gwe okubeera ow'omugaso gy'ali olina okuba nga oli wa mugaso eri ebyo ebirala ate bye yatonda tosobola kuba nga oli wa mugaso eri ye ng'ate bino bye yatonda gwe tobirabawo byebigambo ebyo ebiri mu baluwa ya Yokaana ey'olubereberye n'agamba oyinza otya okugamba okulimba abantu nti oyagala Katonda gw'otalabangako nga bano abakwetoolodde oba oli awo na bino byonna byonna ebikwetoolodde nga tolina laavu yaabyo Katonda gw'otalabangako n'okakasa otya abantu nti omwagala so olw'okubanga ne Katonda yennyini atukakasiza mu mwana we Kristo nti owange ayogera n'abatukuvu be ng'abagamba mwebala okundiisa mwebala okunywesa mwebala okunfunirawo okusula mwebala okunnyambaza abatukuvu namugamba wange twabikolera ddi ebyo twakusangawa nti bwe mwaliisa abayala bwe mwanywesa abalina ennyonta bwe mwayambaza abali obwereere bwe mwasuza abali batalina wakusula mwali mukikola nze kati kitegeeza abooluganda bw'obanga tosobodde kulabirira bino Katonda bye yateekawo kyokka ng'akuwadde dominiyoni ku byo obukulembeze ku byo nga tosobola kutuukiriza kulaba nti obirabirira tolina bw'ogenda kugamba nti Katonda omwagala tolina bw'ogenda kwefuula ayogera Mukama yeebazibwe Mukama yeebazibwe olwo kitegeeza ogyogera nga munnanfuusi kyokka nga n'oluyimba olw'olubereberye ekitundu ekyo ekyokusatu kitukakasa era ne kitukubiriza nti tubeere nga b'amazima obukuusa bwonna buggweewo Katonda amanye eby'omunda n'ebirowoozo abyekkaanya so owooluganda gwategedde nti nno nannyini buyinza n'ebiri munda abalabye batalaba ye abiraba ng'olwo weetereeze weddaabulula wezza bujja
ate tuno tugenda kutandika kiseera kya kisiibo. Ekiseera ekyekisiibo kyakwekebera, kintu kyakwenoonya, olabe oba Katonda nga bw'abadde ayagala otambule ddala bw'obadde okola ki, otambula. Bw'oba nga si bw'obadde otambula, okkakkane weenenye, omusabe akusonyiwe, kubanga otegedde nti wava dda mu kitiibwa eky'obwakatonda. Jjukira nno ffenna ekitukuba, because all of us fell short of the glory of God. Ffenna twawoba ne tukyama ne tutajjaayo kitiibwa kya bwakatonda. Kale ekyo tutambula nakyo abooluganda nga kitukuba, tutambula nakyo ekyo nga kitukuba. Naye oyo ategedde nakkakkana yadduka okunoonyanga Katonda asobole okumuyamba okumufuula omuntu ow'enjawulo. Era bw'onootambulanga bw'otyo ojja kumanya nti nno obuyinza buva eri. Era olw'okubanga obuyinza buva eyo okkakkane. Era bw'onoobanga okkakkanye omanye nti nno n'obukulembeze oluusi ebiseera ebisinga bw'obeera nabwo Katonda yaba abutaddewo. Bw'abanga yabutaddewo obuwulirize era ogoberere ebyo bikugamba. Ekirungi Katonda munnange yakola bulungi. Teri yasobola kufuga myaka 10 ne bw'aba mukebezi oyo tasobola kukola for 100 years. Ne bw'aba musumba tagenda kubeera musumba wa busumba obwo for 100 years, not even 50. N'abiri nago gayinza obutakola ki, obutawera. Naye ate gwe oli mu territory eyo mwobeera. Etegeeza nno Katonda bw'ajjawo ono ng'akuleetera omulala. Bonna abajja basigala ng'olaba nti nno tebalina mugaso. Kitegeeza nti nno nina obuzibu, nina obuzibu, nina okwekolamu omulimu. Kale abooluganda nga tugenda okuyingira mu kiseera kino eky'ekisiibo, Mukama akubeera okwenoonya. Era omanye nti nno nannyini buyinza tebumuvangako, kubanga ye yabugaba. Olw'okubanga yabugaba simanyi oba asobola okubwejjako. Kyekyenjawulo entasobola kwejjako buyinza kubanga ensi ye n'okujjula kwayo. Kati nno ebigambo ebidako naye twakuvaako dda ne twonoona. Bw'amala okututonda nga sabbiiti eri mabega bwe yagamba nti Katonda ng'amaze okututonda sabbiiti ewedde ne tusalawo tukole ebyaffe nga bwe twagala. Jjajjaffe Adamu ne Kaawa ne basalawo bo beegunjizeewo ebyabwe ebibakolera. Kati nno abooluganda ensonga lwaki tufa kaakano kubanga Katonda yakisalawo. Si kugamba nti akubonereza, nedda. Naye Adamu ne Kaawa bwe baayonoona ensi yonna neekolimirwa ku lwa yali alina okuba omukulu ye Adamu. Adamu ng'omukulu n'abonereza ensi yonna nti kale olw'okubanga osazeewo naawe okukola bye nakugaana okukola, ensi ekolimiddwa ku ki? Ku lulwo. Muntu yo mw'onookolanga bw'oti, era mu nfuufu mwe wava mujja okudda. Ekitegeeza nti nno abooluganda olw'okubanga twazaalibwa muntu ate nga kitaffe y'oli, tegeeza ffenna we simply fall victims. So we are victims of the circumstance. Nti olw'okubanga abaatusooka bayita mu ekyo naffe tugenda kukola ki? So tofa oba tetufa lwakubanga atubonereza, nedda. Kyekyo kye tulina okukola ki? Okuyitamu. Naye abo ababategedde Katonda, ababategedde Kristo, ababasembezezza omwana wa Katonda okubeera omulokozi waabwe, munnange bafa bufi emibiri ne giterekebwa ne bagenda balindirire ekiseera kiri Katonda lwagenda okubambaza ate omubiri ogutakola ki? Ogutaggwaawo, omubiri ogutafa. Nti bo tebafiira ddala. Naye ggwe abatategedde bya Katonda, abaabuusabuusa ebya Katonda, taliyo takola atya? Oluganda gwe bw'onoofa wano ng'oddamu ng'ofa. Ng'ofiira ki? Ddala. Mufiira ddala. Naye bali bajja kubanga bali mu kifuba oba nga batudde wamu ne Kristo, era basobola okulaba ne Kristo. Olwo ne basobola okubanga basobola okunyumya boogera ebintu eby'essanyu. Simanyi oba n'okwogera ku byaliwo nakyo kiriba gyekiri. Naye Katonda atuyigiriza always nti ebiba bigenze biba bikoze eki? Era nsuubira nti bwe tunaatuukako olwo olunaku tujja kuba twogera ku ebyo ebiriwo. Nga mu bufumbo era bw'ayigiriza nti kutwala okubeera naawe okusooka
leero. Kati gwe wenna abaawasizza oba abaafumbiddwa n'oyagala olingirize ebyemabega nga Katonda amukuwasizza omuntu ono from that point, tegeeza oluganda oli mu nsobi. You did not think, tewalowoozezza, tewekkaanyizza bulungi ng'ogenda okutandika olugendo, naye ye Katonda amukuweera awo. Kale bw'aba amaze okumukuweera awo, olwo n'olaba ngeri ki gye mutambuddemu okuva awo ate okugenda okweyongera mu maaso, olwo nga buli omu ayamba munne okufuuka omuntu omujja n'okumukozesa Katonda abenga asobola okumugobololamu, kubanga Katonda yo gw'aba aleese. So aba ayagala oyo, era naawe Katonda ng'akufudde ekyo ky'oli, tosigala mabega, kubanga bw'osigala emabega Setaani asobola okukozesa n'aba ng'alinga akutadde mu kattu. Omanyi olina kale naye ng'ate omanyi wavaayo. Omanyi wavaayo. Bw'oba wavaayo oluganda oba ovuddeyo ne baba nga beeyogezayogeza gwe baleke boogere, omanyi ky'oli. Tambula, genda mu maaso. Kale abooluganda, olw'okubanga ebigambo bigambye nti Katonda bw'amala okututonda twamuvaako dda ne twonoona. Oluyimba olw'72 lulagira ddala kiki kye tuli, kiki kye tufaanana, kiki mu maaso ga Katonda kye tuba tuli bwe tuba nga tetukkiriza mwana we kubeera mulokozi waffe. Tuli bonoonyi ddala abasibidwa ebibi, gwe abeera banaku otusasire Yesu. Tetulina bulungi mu byonna bye tukola, gw'otegeera bwe tuli otusasire Yesu. Tetwanganga kugenda gy'oli mu kitiibwa kyo, eyamanyire ennaku otusasire Yesu. Setaani yatusiba mu kkomera ly'ebibi, otufuule baddembe otusasire Yesu. Ali omu mu ggulu atulokola yekka, tatugalira bweru otusasire Yesu. Ye atuwolereza mu maaso ga Katonda, ku bwoyo tuwangula tulituuka mu ggulu. Nti abooluganda, olw'okubanga Katonda bw'amala okututonda twayonoona ne tumuvaako, oba twamuvaako ne twonoona, ekyo no kitufuula aboonoonyi. Bwe kitufuula aboonoonyi, ebigambo biri twasomye ebya Luka 5:32, abooluganda bikolera amakulu nti oteekeddwa okuba ng'omanyi obunafu bwo, oteekeddwa okuba ng'omanyi your weaknesses, oteekeddwa okuba ng'omanyi ebikulemerera, oteekeddwa okuba ng'omanyi ebikuzitoowerera. Kubanga bw'obanga tomanyi bikuzitoowerera, kyangu nnyo n'okusaba omuntu yenna obuyambi. Omuntu osooka kumanya buzibu bwo we buli. Obuzibu bwo bw'otegeera we buli, n'onoonya ani asobola okukuyamba okububbulukuka. Saabooluganda, ffe ng'Abakristaayo, nga ffe oba n'abamu ffe abaatudde obulokozi, kikulu nnyo okubeera ng'omanyi obunafu bwo we buli. Naye ate bw'oba ng'omanyi obunafu bwo, tekikugaana kumanya n'amaanyi go we gakola ki? Wegali. Naye ng'ekikulu mu kukkiriza kwaffe kulaba nti nno tujjamu bonna bonna obumulumulu obuli mu ffe.
tusobole okubeera abo Katonda baatalabako nsonga yonna, kubanga mu maaso ge tetuteekeddwa kubaako nsonga yonna nga toliiko bbala wadde olufunyiro ng'otuukiridde mu maaso ge. Yoyo Katonda omuntu gwakola ki? Gwayagala, era ye muntu amusanyusa. Kale owooluganda oteekeddwa okumanya nti oli mwonoonyi, era bw'obanga oli mwonoonyi osobola okubeera nga oli mwonoonyi ng'ogenda n'okolako by'okoze n'obita, naye ate waliwo abamu nga ddala basibiddwa nga they are captives, ng'omuntu asibiddwa mu bwenzi, omuntu asibiddwa mu bubbi, omuntu asibiddwa mu kunyaga n'okukumpanya, mu kulimba, omuntu asibiddwa mu kwagala obuyinza y'okubeera nga buli wamu waabeera, ne boosi we naye ayagala akole ki? Waliwo mukwano gwange yanyumiza nti waliwo eyo ku kanisa yeeyo omu baamuwa omulimu, naye bwe bamuwa omulimu bw'agenda ku mulimu eyo olw'okubanga yali mu Kristaayo ate ng'alina ebyenjawulo by'akola mu kanisa, bw'atuuka ku mulimu omukyala naye yali omwami ye nannyini kampani, naye nga n'omukyala akolera mu kampani. Kati ono gwe baleese ate n'atandika okuyisaamu mukyala w'oli amaaso, aleeta buno obugundi bwe obweno olw'obuvunaanyizibwa bw'alina eno ku kanisa, n'asuubira nti naagenda kujja akole ki? Alinnyirire baboosi be. Munnange omulimu gwamufa kubanga teyamanya. Owooluganda kyangu nnyo okubanga naawe oli mu busibe nga you feel ti nowonnawonna w'olina okuba gwalina okubeera waggulu. N'abamu Abakristaayo badduse mu makanisa olw'okubanga omwaka guno tebabalonze ayira ku bukebezi oba ku bukubiriza oba kyoli n'asalawo ekkanisa okugita kubanga ye yamanyiira kubeera mukulembeze. Ate abeera omukulembeze munnange oyo abeera bw'atyo, n'ebifo aba abimanyi si byonna byonna nti ateekeddwa okubibeerako. Abeera ne kasaako mwatambulira nti bwe mbeera omukubiriza nvaawo nga nzira ku buwanika, bwe mba wali kale nga nzija nga mbeera ku development, atambulira awo bw'atya, atambulira awo. Bwe mumugamba nti kale ogenda kubeera omuwandiisi, gwakyogedde n'okukyogera osobola okumubendegera. So abooluganda naawe osobola okubeera nga you are captive in that sense, nti tusibiddwa ebibi. Kale abooluganda nga tugenda okutandika ekiseera kino eky'ekisiibo ekitukulemberanga okwagala kwa Katonda, ekiraga Katonda Bakristo ng'ateekamu amaanyi okulaba nti atuukiriza ekyo kyamuleeta. Ooluganda osibiddwawa? Oli muwambe muki? Wa yonna yonna eyo gy'olabika ng'olaalidde nga wakunyumidde nnyo ng'okuvaayo olaba nti kiki kizibu. Kale Mukama atubeere, tetulina bulungi mu byonna bye tukola, gw'otegeera bwe tuli. Tetwaŋŋanga kugenda gy'oli mu kitiibwa kyo, gwe yamanyiira ennaku. Setaani yatusiba munnange mu kkomera ly'ebibi otufuule baddembe. Ali omu mu ggulu atulokola yo Yesu Kristo abooluganda, atatuggalira bweru, ye atuwolereza mu maaso ga Katonda ku bwoyo tuwangula. Abooluganda ojja kuba muwanguzi kasita onoobanga otegedde Kristo, kasita onoobanga otegedde Katonda nti newankubadde watondebwa n'ovaayo n'otandika okwonoona, otegedde gy'oteekeddwa okubeera, otegedde obuyambi n'obununuzi byonna bonna gye bikola ki? Gye biri. Kale ayi Katonda waffe twakujeemera nga twonoona, naye tukusinza tuli baana bo. Tuli baana bo. Bwe tuba baana ba Katonda musuubira tuteekeddwa kweyisa tutya? Atugambe tuli baana bo. Kati twogere ku gundi ku characteristics oba qualities of a child, a good child. Omwana omulungi omusuubira kweyisa atya? Jjukira ne Kristo akyogera nti abooluganda muleke abaana abato bajje gye ndi kubanga obwakabaka obwa Katonda bwe bwabwe, era gw'atasobola kweyisa nga mwana muto tolina kukolinga. Kale kiki yali ategeeza? Omwana omuto biki by'omumanyiiko yeeyisa atya? Omwana omuto abeera muwulize, omwana omuto aba muwulize, bamugamba eteeza tabuuza na kubuuza lwaki baŋŋambye okukola kino, akola bukozi. Babooluganda abali eyo ng'otiikinga nkyawo olyokke woolina kakuloosi ng'oteekawo kakuloosi, tajeema
kye baba bamutumye nti nze sijja taata bwamutuma oba maama egamba era abeera byonna tabeera mujeemu temubeera mu bujeemu mu byakola. abeera wampisa, mwana omuto aba wampisa, atwala okuyigiriza okulungi, tatwalibwa byansi, atwala okuyigiriza okulungi. Katugambe nti nno omwana omuto akkiriza okuyigirizibwa, nzo ze tuba tugamba nti omwana omuto yenna bw'omugamba nti kuyiga alina open mind, bwabeera mu nsobi akkiriza ensobi. Ate nno nazuula omwana omuto ne bw'omukuba mu kibooko ssebo omuneneeko eyo gy'ali, pigi gy'ali, naye bw'aba yeekabyakaabya mukubamukko, naye bamala okumukubamu bwadduka ng'agenda wali oba oli awo ng'ate akomyewo ng'olwo nnoositula, etegeeza takuuma busungu. kibaddewo eka leero ku makya Jole Mase Namubiru alina baakozeekozaawo maama we n'amukubamu ku mpyawo naye ayiseyo ddakiika emu n'akomawo ate ne batandika okwoza n'amukunya. Omwana omuto tasiba busungu, etegeeza ekintu bwe kijja ng'akola ki. Abooluganda abeera muwombeefu, abali eno simanyi, oyinza okuba nga gwakya oyo omulabanga mystic ate oba ne bw'aba ng'ayita wano bambulizanyi ffe bwe tutyo bwe tukola ki bwe tuli. Ekirala abooluganda ku mwana omuto, omwana omuto alina okubeera omuwombeefu. omwana omuto aba muwombeefu, awuliriza, assaayo omwoyo ku bye bamugamba, byonna. Naye waliwo akantu kensobola okulowoozaako, abaana bato manyi tubabuusabuusa. Kati kyangu nnyo oluusi okuba ng'omwana waliwo oba katugambe ng'ekisenge waggulu, bw'aba ng'asobola okutuukayo n'omugamba walampa linnya waggulu obuuke, tajja kukubuuza lwaki oŋŋamba okubuuka. Ffe abakulu gwe tolaba nti nja kumenyeka, tolaba gwe tolaba amagumba gange, ye gwe tolaba nti nze nkuze, tolaba nti nkoze bwenti ne bwenti, ekitegeeza nti nno ffe tubaayo n'ebiri convenient to us. Omwana omuto kye bamugambye kyekiri the convenience to them, kyekiteekeddwa okukolebwa. So abooluganda, Katonda ng'atuyise ng'atugambye nti nno ayi Katonda waffe twakujeemera naye tukusinza tuli baana bo. Bwe tunaaba kuba baana ba Katonda n'ebyo ebimu ku bye tumenye, nkimanyi abooluganda mujja kutwongerako ebirala, naye ku ebyo ebimu bye tumenye bw'olina okweyisa. Katonda tasobola kukunnyonnyola by'oteekeddwa kukola mu byawandiikibwa. Omuntu omuweereza najja n'abuulira oba yenna yina Katonda gw'aleese n'olyoka olaga nga bw'otasobola kubissa mukola, kubanga Katonda alagidde mu kigambo kye. Tosobola kukibuuza, kukikwesyoninga, naye nedda gwe nawe tolaba nti ndi muntu. Kristo yali asobola okusonyiwa, nange nina okusooka waliwo gwe nalimbuuza owange bw'oba waakusonyiwa ng'omuntu abadde akunyiizizza weetaaga budde ki oba kiki weetaaga okusooka okukola. Naŋŋamba bwe mba waakusonyiwa muntu ng'abadde anyiizizza njagala asooka ampeemu obudde nzikakkane neerowooze. Abooluganda ewa Katonda ekiragiro kiri nti kola ki? Sonyiwa. So si sooka weeteeke gwe mu muudu yo gy'oyagala olyoka okole ki? Olyoka osonyiwe. Kale abaana ba Katonda era bwe tuba baakuba baana ba Katonda bwetyo bwe tuteekeddwa okutambula nti ayi Katonda waffe watusaasira, kale twebaza ggwe leero olw'okutwagala. Abooluganda jjukira nti nno yatwagala ne bwe twali nga tukyali boonoonyi, nga tukyalina ebibi. Yatwagala, teyatunuulira ki kye tuli, wabula ye yatunuulira kyagenda okutufuula. Saba oluganda kyonna kyonna ky'oli, do not mind what you are, simply look at what God will make you after gwe ng'omufunye ng'omukkiriza. Tunuulira Katonda kyagenda okukufuula oluvannyuma gwe olw'okumutegeera. Totunuulira kino ky'oli. Oyinza okuba ng'olaba nti nobbye nnyo, ovumye nnyo, osoozezza nnyo, olumiza abantu bangi. Totunuulira ekyo ky'oli, tunuulira Katonda kyagenda okukufuula gwe ng'omaze okumukkiriza ye okutuula mu bulamu bwo n'okukukolamu omulimu ogw'enjawulo. Ayi Mukama waffe watununula, twagala okukusenga tukuweereze. Kati abooluganda tosobola kusenga Kristo, tosobola kusenga Katonda,
tosobola kugenda mu matwale ge n'otamuweereza. Kyokka ate mu kumuweereza mu kanisa mulimu bakuwadde eddoboozi yimba, osobola okukebera beera omukebezi, akuwadde obyobugagga, akuwadde ssente, akuwadde ki, waayo osobole okukola emirimu gye, osobola okukulembera banno mu kirabo Katonda kyakuwadde mu departments ez'enjawulo, mu fellowships ez'enjawulo, genda okole ebyo. Tosobola kubanga Katonda omusembezza osazeewo omusembeera akununule n'oba nga tosobola kumuweereza owooluganda. Waliwo eyo gye nali gye nasookera okuweerereza, nga waliwo abamu be bagamba owange nno tukulembere mu ssaala olwaleero, nga bakugamba oluusi omwami amaze n'embufu mu myaka 3 myaka 4, n'akugamba sisobola, sijja. Bwemudda mu mabbali ng'akugamba nti nno ebyokusaba sikola ki. Abooluganda tosobola kubeera mu kkanisa n'oba nga you cannot lead a prayer. Oli wa fathers, oli wa mothers, oli wa CWF, CMF, oli muvubuka, oli muyimbi, nga tosobola kukulembera ssaala. Tuswale abooluganda, tuswaleko. Naye ate omuntu munange n'akyogera ng'akumbuka luddala nga ye tawulira nno kyayogera kikyamu. Wayingizibwa mu kisibo kya Kristo n'otakomaawo, okuze oluusi n'owasa n'okuwasa n'otokola n'ebirayiro mu kkanisa, era ng'ogenda kukumo nti omuntu tasobola kukola ekyo nga talowoozezza, nga takoze bw'ati ne bw'ati. Kale kyalagibwa abaana bakuzibwe, bamanya bazaalibwe, era bakuzibwe mu kutya Katonda. Abaana obayigiriza ki? Nga n'okusaba, ani abayigiriza okusaba? Gwe bw'obanga muzadde waabwe tosobola kubayigiriza kusaba. Nojja n'okuŋŋaana nga mu kanisa, but you cannot pray. Abooluganda tuswale tuleme okwogerera oluusi mu nsobi zaffe. Kale bw'obanga otegedde nti nno oli mu nsobi bw'otyo bw'oli, atugamba mu Yakobo ndowooza 1:5 ndi kale bw'atalina magezi saba Katonda oyo atamma, ajja kugakuwa. Bw'obanga onoonya ngeri yakusaba mu kwogera na Katonda, musabe, he will guide you. Jjukira nti nno Timoseewo owookubiri essula ey'okusatu olunyiriro 16. Timoseewo owookubiri essula ya 3 olunyiriro 16. Timoseewo owookubiri essula ya 3 olunyiriro 16. Nti buli ekyawandiikibwa, olabyewo? Timoseewo owookubiri essula ya 3 olunyiriro 16. Timoseewo owookubiri essula y'okusatu nti buli ekyawandiikibwa kirina okuluŋŋamya kwa Katonda era kigasa olw'okuyigirizanga. Okuyigiriza is teaching. Ekitegeeza nti abooluganda ekigambo kya Katonda kiyigiriza. Bw'obanga tosobola na kusoma kigambo kya Katonda tojja kuyiga. Tosobola. Naye bw'obanga ogenda ng'okisoma you learn. Ekitegeeza nti nno kisoboka okuba ng'abantu abo abamu abakulidde mu kanisa abatasobola kusaba babeeramu bubeezi. They come for convenience. Oba olw'okubanga bali kwabo abaatandikira mu kkanisa oba abaatandikawo ekkanisa n'asigala nga fellowshippinga n'abantu, naye nga ye tajja nti nno azze Katonda amuyigirize. Naye bw'obanga obadde okuŋŋaana myaka 5, myaka 3, myaka 2, ne bwe giba myaka 5 tosobola kumalako mwaka mulamba nga tolina ky'oyize mu ngeri ya kusaba. Kubanga ebyawandiikibwa biba bisomebwa buli lunaku. Ne bw'obiba nga tebisomebwa, essaala nnyingi ezisomebwa. Tosobola kugamba nno tosobola kutandikirawo gattagatta naawe. Kugattagatta n'owunzika nga naawe oggyemu emboozi gy'oyogera n'ani? Ne Katonda. Olw'okunenyanga ebyawandiikibwa byennyini bisobola okukulaga ensobi zo we ziri, olwo nno n'olyoka weenenya. Olw'okutereezanga, that is correcting. Nti oyinza okubanga ekimu ekintu obadde okikola mu ngeri nkyamu. Y'ensonga lwaki Baluumi 12:2 atukubiriza bwe tuba tuganye okugoberera amagezi ag'ensi n'okukyusibwanga emirembe gino, tuzze amagezi gaffe obujja. Renewing our minds, our wisdom, our knowledge. Kitegeeza nti nno osobola n'okuva mu ekyo kyobadde bakumanyiiriddemu n'otandika okukikola mu ngeri empya. N'ekisembayo olw'okubuulirira okuli mu butuukirivu. Mu Luzungu akozesa ekigambo training. Nti bw'abanga ekigambo kya Katonda kitraininga, kitegeeza nti nno it equips you with skills.
kikuwa byoweetaaga ebirina okukuyamba okukola ebintu ebyenjawulo. Kale abooluganda, Katonda ng'atuyita bwe tuba tumusemberedde ekituleeta gy'ali tuba twagadde okumusenga, okusembera gy'ali, tulina okumuweereza, tulina okubuulira ekigambo kye. Tuteekeddwa okugabana n'abantu ekigambo kya Katonda. Ekyo bwe kiba kiganye, then we are missing the point. Waliwo ekitubulako. Webeerawo ekikubulako owooluganda, tosobola kubanga okuŋŋaana n'oba nga tosobola kuweereza Katonda. Ogenda kubanga osigaddeyo eri mu kwonoona, era mwabo bagamba nti naye twakuvaako dda ne twonoona, kubanga era oba ogaanye okukola eba mputtu. Jjukira nti naatugamba nti kale olwokuba mpeereddwa obuyinza bwonna bwonna mu ggulu ne mu nsi, mugende muvule amawanga gonna abayigirizwa, babatizibwe mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, mubayigirize. Ekitegeeza nti nno ekiragiro Katonda kye yatuwa, the great commission Kristo gye yatuwa, gw'oba ogitenguyidde. Kati oba ozzeeyo ewa Adamu ne Kaawa. Jjukira nti nno Adamu ne Kaawa yali mputtu. Kati naawe oba oleese eki? Emputtu mu bya Katonda by'aba akuyitidde okukola. Kale ayi Mukama waffe, twali bajeemu naye otusenze tube abaddu bo. Kale bwe tunaaba abaddu ba Katonda abooluganda, Olimba 3:26 we tugenda okumaliriza nalwo luba lukulu nnyo eri obulamu bwaffe. Nti otunula ng'omanya nti nno byonna byenkola ndagirwa Katonda, ndagirwa Kristo, kubanga yannannyini buyinza. Kale ayi Katonda Omwoyo Omutukuvu, ffenna otukuume leero mu bibi, nti nno tusobole okuyitawo nga tuli bawanguzi. Ebino nga tebitumazeeko mirembe, nga tubitunuulira ne weeraliikirira, wabula ng'omanya nti nno you are victorious, oli muwanguzi n'okukirawo, kubanga oba olina Kristo. Oluyimba 3:26 nga tufundikira obubaka buno. Abantu ba Yesu abalokole, abalabe ekisa era b'eddembe, tuli baddu baani, tuli ba Yesu, twali ba Setaani ne tusenguka. Yesu be yalonda, be yanunula, bana ba Katonda ab'emmeeme empya, tuli baddu baani, tuli ba Yesu, twali ba Setaani ne tusenguka. Tuli ba kika kye ab'omu nnyumba, bana ba kisa kye talitubola, tuli baddu baani, tuli ba Yesu, twali ba Setaani ne tusenguka. Kikye kyatufuula abalwanyi be, Yesu yatugula n'omusaayi gwe, tuli baddu baani, tuli ba Yesu, twali ba Setaani ne tusenguka.